kati mpagere nale munganje bazaji okumenya buli kimwe kyange mwakole ebyo ngokulonda kuwedde ne muturumya ne mutuswaza ngafa abakulembeze b'enale ne mukama abalama buli kimwe kiyonelera okabakisibe kati bone ku lwa government yaffe gye tweronda yenyine mpulire ennaku manyi bw'emitwalo 7 mu 3 mu 8 sina sente zendisa baana bange ensi yonna ebanjamba bazi nsaba mwami Museveni yenna gy'oli taata mama Janeti. Yes, kati uliriza agatalinda gamaze okubeera nga gagwawo mukwano gwange atugoberera ku mukutu gwa EKTV Media Uganda nange Eke Master Kawandula bigambo Promax. Kati uliriza ogugo gwa kugiteekako share gwa kubeera nga ogitambuza oluvannyuma lwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni okuvayo n'alangirira obukadde 10,000 eri buli mubaka wa parliament asubscribinga ku NRM bepo nabo ba independent abagenda ekyankwanzi kakati nno ebyama bimaze okubeera nga bivaayo ate nga ebyama bino bya tabbu ddala. Jjukira nti twamaze dda okubeera nga tulaba waliwo amasomero agamu agakuttemu mbinabina, waliwo amalwaliro gonna munda mu ggwanga Uganda agakuttemu mbinabina, kyokka nga n'amalala gonna agasinga naddala aga gavumenti tegalimu yadde eddagala n'akamu n'akatono. Amakomera abantu basula ku bannaabwe. Jjukira nakutegeeza waliwo akakodyo akali emabega ow'okubeera nga bakwata n'okuyoola n'okusomba buli muvubuka yenna era ng'alinnya mu kkomera ono taweebwa beyiro kubeera nga afuluma. Kakati ebyama ogenda bitegeera era abantu abakwata emitwalo nga 15 be bali mu makomera aga Uganda bano nga be bavundira eyo. Kati uliriza utukide onako olwaliro bwatyo nga mwami Museveni yamaze dda okusaba parliament mu budget eddako bamwongera obumbi obukwate mu 20 n'okusoba ng'ensimbi zino ayagala kuzikwata kubeera nga ezimu kuzo agenda ziwa ba RDC. Kati njagala ompulirize gw'omusawo munda mu ggwanga Uganda asomesa naawe omusomesa munda mu ggwanga Uganda. Eno video gituuleko nnyo oba olina mukwano gwo nga musawo oba muganda wo oba maama wo batatawo nga yasoma obusawo akolye mu ddwaliro lya gavumenti nga yasoma obusomesa asomesa mu ssomero lya gavumenti. Njagalo yangu ojje ku video eno uliriza RDC onono ye muntu akikirya president mu district oba mu region oba mu kitundu mwaba musindise abadde afuna milioni 2 kakati essaawa zino agenda kudda ku milioni 9. RDC buli olaba RDC agenda kubafuna milioni 9 abadde afuna milioni 2. Uliriza deputy RDC abadde afuna kakadde akamu n'emitwalo nga 12 deputy agenda kubeera nga afuna obukadde 5 bulambirira. Uliriza ensimbiyo gwagobeddwa ku luguudo gwalekeddwa nga omulimu tokyalina gwamenyeddwa enjuuyo. Uliriza RDC agenze ku milioni 9. Uliriza deputy RDC agenze ku milioni 5 kyokka nga assistant RDC. Jukira bano kati bali basatu, waliwo RDC, waliwo deputy, waliwo assistant. Ono ye agenze ku bukadde 2 bulambirira bwa nsimbi za ggwanga za Uganda. Nagambye nze Eke Master Kawandula bigambo wabula nga sinakutuuseeyo twatekawo enkola nze ne wano UG musajja wa Kabaka tulondoola ensonga zino katuve mu video ey'ensonga fayiro ku mmeeza tukomewo. Munnayuganda kkiriza okutandika n'olunaku olwaleero ffe ng'omukutu ogwa 11 UG tutandisewo campaign ey'okujjukira Abaganda baffe abali mu makomera awatali musango. Kkiriza tutandike n'ono oyo gw'olaba ku sukuriiniyo olunaku olwaleero ye Tas Calvin abangi gwe mumanyi nga Bobby Giant. Ono bodyguard wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula tetuyinza kwerabira olunaku za mwezi nga 6 Sebutemba 2025. Ono yali mu bitundu gy'awangalira eby'ekawempe n'awambibwa abasajja abali mu ngoye ezaleeya abali babagalagidde emigemerawala ne bamukuba mu drone. Yabuzibwawo okumala ennaku 2 nnambirira wabula ku nnaku ennaku z'omwezi nga 8 oluvannyuma lw'amawulire okusansana nti ono awambiddwa abantu abatategeerekese twaddamu okumulaba ng'ali mu kkooti ey'ekanyanya. N'obutuukidde olunaku olwaleero enkoledde vidiyo eno Bobby Giant ali mu kkomera awatali musango gonna gwe yazza. Free Bobby Giant, free political prisoners. Munnayuganda kikatako okubanga osharinga vidiyo eno. Oyo wokubiri goli mukulaba mu kaseera kano, oyo goli mukulaba ku screen yo mu kaseera kano, kiriza nkutegeeze ebimukwatako. Ye Anthony Agaba
abangi gwe mumanyi nga Bobby Yang. Bobby Yang y'omu ku basajja abateeryanga ntama, omusajja omulwanyi namige, omusajja eyeewangayo ku lw'ensi ye Uganda. Wabula bwe ntukidde okukola vidiyo eno olunaku olwaleero, Bobby Yang ono ng'amulungudde emyaka 3 mirambirira ng'ali mu mikono gya byakwerinda awatali musango gonna. Free political prisoner, free Bobby Yang. Oyo gw'olaba mu kaseera kano ku screen yo, kkiriza nkutegeeze amannya ge ye Yasin Ssekitoleko aka abangi gwe mumanyi nga Machete. Wentukidde okukola vidiyo eno olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15, Machete ono agenda kubanga awezezza emyaka 5 bweddu mu mikono gy'ebyokwerinda. Machete wenjogerera mu kaseera kano ali ku prison ekitalya mu main maximum prison mwawangalira abasajja gye bamusibira awatali musango gonna. Nkutegeezezza ono ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno agenda kuweza emyaka 5 egijjudde ng'ali mu mbuzi ekogga. Free Yasin Ssekitoleko, free Machete, free political prisoners. Oyo gwe nkuteredde ku screen mu kaseera kano, kkiriza mukwanjulire amannya ge ye Akireo Kivumbi. Ono y'omu kubakulira security ya Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ono ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa February oba ogwokubiri omwaka 2025, ono naye yawambibwa ebitongole ebyokwerinda. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Maachi, ono yalabikwako mu kkooti emu e Masaka gye yavunaanibwa emisango 6 okuli mbu ogw'okubanga abbisa eryanyi. Ono Akireo Kivumbi ye musajja atalina bigambo, ye musajja munaddiini ate ye musajja omwewembeefu nga n'akasiso we kamuluma ekifo kyokka kuba oluyi akajjawo oba akayitako obuyisi ne katambula. Naye we twogerera wano ali mu mbuzi ekogga, abasajja bamusiba awatali musango gonna. Free Akireo Kivumbi, free political prisoners. Ono gwe nkuteredde ku screen, kkiriza bwe mba nsembayo naye olunaku olwaleero. Ono ye Sauda Madada, ngono yali mobilize oba mobilizer w'ekibiina kya National Unity Platform, ate era nga komanda oba omuyambi waabo abaana oba besobola okuyita ba foot soldier munda mu kibiina kya National Unity Platform. Sauda Madada ono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Septemba omwaka 2025 bwe yali ku nsalo ey'eggwanga eya Uganda n'eggwanga erya Kenya eya Busia. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Septemba 2025, Sauda Madada ono yaleetebwa mu kkooti e Kanyanya oba Kawempe Chief Magistrates Court n'avunaanibwa emisango egy'okubanga yeetaba mu dduyiro oba bw'amenya amateeka bo nga bamuvunaana nga obakiyita oba nga obakyogera. Sauda Madada ali mu kkomera awatali musango. Ffenna tugambe wamu, free Sauda Madada, free political prisoners. Munaganda nzikiriza olunaku olwaleero nsooke nkomeko wano, then dindira vidiyo ey'okubiri ngenda kujja n'abasiba abalala bangi abakyali mu makomera bannakibiina kya National Unity Platform abatalina agamba, abatalina musango gwonna gwe bazza wabula nga bali mu makomera mu nsonga z'ebyobufuzi. Onaaba wattima obutalayikinga vidiyo eno, onaaba wattima butaneebaza nga 11 yugi ku mulimu omunene gwenjolekedde oba gwe neeyamye okuba nga nnondoola baganda baffe k'oteeka okubabanja. Vidiyo gyongereyo, giweeko muno, giwe ekigalo, ate nange onnyongera amaanyi agajja okuba nga nkola vidiyo endala. Atakumira mpeera abankuumire, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Naye ffenna tuwunse nga tugamba free political prisoners. Yes, bino byenzize nga njogerako ampuliriza buli vidiyo ze tuzze nga tukola. Ensimbi ey'omuwi w'omusolo, engeri gyetokomokamu n'engeri gyeyikamu nga entungo eyiika. Kati muganda nkakeeto njagala osooka otule ku vidiyo eno n'abalala bonna mwenna munda mu ggwanga Uganda gwalumirwa ensi yo nga twolekedde okulayira. Jjukira mwami Museveni agenda kulayira ng'ennaku z'omwezi 15
omwezi gwe twolekedde gwe gw'okutaano agenda kulezibanga pulezidenti ekisanja ekiddako. Kati wuliriza, ono agenda kuba akutte emyaka agiri 4 n'okusoba ng'akalakata eggwanga Uganda. Wabula ng'ensimbi aziriko azigabanga ejjenje buliwa obugulu bwalyo. Kati wuliriza gwe ampuliriza, mukwano gwange ntambula ne Hajati Nakalembe mukyala musomi wa dduwa, era omukyalo ono yatendeka n'abantu bonna baagala okuyiga okusoma edduwa. Ennamba eri awo wansi gy'okubako Hajati Nakalembe n'akusomera edduwa ey'amasanyu ey'ennaku byanfuna na buli kimu Hajati Nakalembe. Kati wuliriza, nga mwami Museveni akagaba obukadde 10, njagala osooka okwate eppeeni okwate n'olupapula owulire amaziga n'ennaku oteeke omukono ku ttama lyo, obanga tolina mukono oyole oteekeko evviivi owulire ebigambo. Nga mwami Museveni agabye biliyoni ezikwata 35 okudda waggulu eri abantu ba parliament. Njagala ompulirize bulungi, wuliriza bulungi. Bw'obanga otunulidde ekigambo biliyoni nga ne ba RDCs bamaze okulinnya, RDC agenze ku miliyoni 9, deputy we miliyoni 5, assistant we miliyoni 2. Njagala nsooke nkutiyemuko ku budget katono nnyo owulire. Biliyoni kye kitegeeza ng'ekibuga nga Gulu City mu mwaka bakiwa biliyoni 33 ekibuga kyonna okwekulaakulanya, okusasula sente ez'abakozi, okugula amafuta, okusasula buli kimu ekya Gulu City. Biliyoni 33 zezikimala. Bali abasajja batutte biliyoni esoba mu 33 nga buli omba mu miliyoni 10. Wuliriza, Masaka Referral Hospital, eddwaliro ekkulu ery'e Masaka, eddwaliro ekkulu ery'e Masaka lifuna biliyoni 16 buli mwaka okusasula abasawo, okulirabirira, manya sikaani, manya biki, manya ambulance. Biliyoni 16 n'eddwaliro lino teryenkanankana na ssente bano abasajja ze batutte. Eryongo litadde ku mabbali. Masaka City nga bw'ogiraba bweyaka, kuliko nnyendo, kuliko Masaka City, kugula bitaala, kusasula abakozi, kola kolasi n'ebirala byonna. Esite ennamba etwala biliyoni 35. Bali sente ze batutte zisinga biliyoni ezigenda mu kibuga kiramba eky'e Masaka, omuntu wa wansi ofuniramuwa. Kati wuliriza, Uganda Transfusion Service efuna biliyoni 4. Bano abasajja sente ze bafunye kugambye zisoba mu biliyoni 4 kubanga basukka mu bantu 100 ng'ogasaba NRM, bepo n'abo ab'eminywanyi abajjanga independent. Bino byonna mbikulaga osobole okumanya sente ezigenze nga mwami Museveni bwe yabadde ekyankwanzi yabadde alumiriza n'okuvumirira obukenuzi, obulabbayi, enguzi efumbekedde mu parliament y'eggwanga Uganda. Kyokka ate ye yasusse okubeera nga abawa ekyoja mu miro. Njagala nkuzeeko katono nnyo ku nsonga entono gy'osobola okubeera nga omanyirako. Kiki kituyita biliyoni? Biliyoni kitegeeza ki? Eddwaliro nga Kiruddu omwaka mulamba ayali egenzeko ekiruddu likozesebwa oba liweebwa biliyoni 31. Biliyoni 31. Kiruddu Hospital kugendako abalwadde bameka okumala omwaka mulamba, era abalwadde abagendayo bafuna obujjanjabi oba tebabufuna. Ye Kiruddu nga ye afaanana atya? Biliyoni 31 zaweebwa buli mwaka. Kawempe Hospital eno abaana gye baafira twakola obutambi, abaana abaali bali mu incubator, bano abaana abazalirwa nga tebatuuse babayita ba premature. Abo abaana abo abatwalibwa mu zi incubator ne babeera nga bababisse, kakati amasannyalaze gavaako omulundi gumu, abaana bakwata mu 7 mwawulira baafa. Kati Kawempe bamuwa biliyoni 29 buli mwaka. Otegedde lwaki abaana bafa? Butabika Hospital bo babawa biliyoni 36 ku bintu byemmenye wano byonna ebitwala biliyoni ne biliyoni buli mwaka, nga kuliko amalwaliro, kuliko Uganda Transfusion Services, kuliko Masaka City, by'ebibuga bye njogeddeko. Tekuli kintu na kimu kyenkanankana ssente bano abasajja n'abakazi mwami Museveni ze yabawadde. Olowooza Uganda edda maaso oba edda mabega? Ampuliriza, ngenzeko mu katambi nkomewo kubanga ayogera omu amagamaga. Bwe tuva mu mboozi eno ate nkomewo nkulambululire nga vidiyo gimperedde ekigalo mukutu gwa EKTV Media Uganda gwa muntu wa wansi. Kakati sente zaffe ezaabaweereddwa bw'okwata 10 taimu zaabaka nga 45 tuli mu biliyoni nga 45, around 45. Obuwumbi obwo 45 nolagana kakati bonna muga ezo sente z'NRM. Njagala okubategeeza zino sente si z'NRM. Kizibu nnyo okwawula gavumenti y'NRM ekitavu kya NRM Secretariat ne sente z'omuwa musolo 45 billion. Njagala okutegeeza eggwanga manya abantu bamboyegako obuwumbi oyitamanyi kye kitegeeza. Njagala okutegeeza nti bw'otunuulira eddwaliro ly'Ekiruddu budget yali omwaka mulamba under recurrent budget biliyoni 3 biliyoni 3.
kati bannaffe kiruddu ali mu mbuto zaabwe. Kawempe eddwaliro lye Kawempe budget yaayo gye tugenda okuyisa bilioni 29 bilioni bali bafunya na 5 ate ezo zoyogera kana 5 zeze ne 10 ze baba wadde zienda ze basaasanyiza ezo tetunakola ki tetunaziba tebakuli tewewunyanga bagenti olukungana olwo naluli mu bilioni 2 tokyewunya kubanga nakasimo yogera 10 kyokka kyategerekese waliwo ne stategerekese eddwaliro lye Butabika bilioni 3.6 zokka kakati olinga yagala okumanya ekifaananyi ku bilioni 4.5 kye kitegeeza kyekyo Uganda Transfusion Service ina budget ya bilioni 4 mwaka mulamba kati nkuwe ekifaananyi omanye kye kitegeeza obuwumbyana ne kye bwalikoze Masaka City jenva efuna budget oba kusubira okufuna sente bilioni 3.5 under recurrent budget so ekibuga kyonna Gulu City bilioni 3.3 Soroti City bilioni 2.5 kati ate ne kuleta Masaka Regional Referral Hospital ina budget ya bilioni 16 bilioni 4.5 zifandinga Regional Referral Hospitals 3 so binesonga lwaki tubyogera nti commitment tosobola ganti ngenda kulwanyisa obuli bwenguzi nga bokomekereza nabo naye obuli bwenguzi obulala we buli ye kwekenewa oba okukakanya obuweereza mu public service bukakanye butya tubade tuwakaita mu reports za Public Accounts Committee mu bitongole byenjawulo across board ministries universities malwaliro missions abroad staffing levels mu bitongole bya government abakozi tuli ku 54% nyenze ngenda kujirayo no average mu malwaliro tuli ku 24% mu malwaliro ga government so kakati ekyo kyokka ekyo otudinayinga obuweereza ng'ate okimanyi bulungi bana abakozi bagamba obutalyanguzi bosanga mu malwaliro nga bakozesebwa essaawa nnyingi ne baweebwa sente ntono mabega ka omwala bamupaka nga tubuuza nti mu malwaliro omukozi asembayo okuba owansi asasulwa sente mmeka nti abo mulimu driver simanyi mulimu ba nursing assistant simanyi mulimu ba cleaner ngafuna emitwalo gya Uganda 2 njagala okukutegeeza okukakanya mwami Museveni kwakakanyiza public service tasobola kulwana buli mwanguzi mwami Lulume Bayiga honorable tosobola genda kugamba mwana nti lwaki obeddagala ngafuna emitwalo 2 omusuubira kukola ki so bino byayogerako Mbozi ensonga kina gisu Mbozi ebyo nali birabye mu budget wano enti commitment yaffe okuongeza emisaala commitment yaffe okuongera abakozi mu buweereza commitment yaffe okulekera okuwandika bu blue sheet sebonga bakabba amabaati n'okwata Nandutu yekka omunaku n'osiba Nandutu ababba amabaati bali 15 ababba amabaati 15 of them naye Nandutu yalabika olulimi lwe yayo kule yakozesa omukulembeze kyalutegeera bulungi mbwa abala baagazaayo abane bazaayo sente ne Nandutu atugamba tinaye yazaayo nazaayo sente so ngwa ogamba nti ocommitting to fighting corruption ate njagala okutegeeza nti awe wakyali ekizibu ky'eggwanga nti mu bubbi si bwa sente ze batwala direct naye n'okutubbira sente mu budget y'eggwanga nga bateeka sente mu bintu ebitayamba bannayuganda era mwami Kinobe mbadde njagala yabatandikwa mateno bulungi kubanga njagala okutegeeza bw'otunuulira budget nga nti omanyi tulina 10-fold program yaffe growth strategy okuteeka sente mu agro-industrialization ebyobulimi mu budget ejja ebyobulimi yataddemu only 2% bilioni 6.6 na mu bulimi recurrent capital development bilioni yataddemu oba bilioni 7.1 kati bw'ogatta budget y'ebyobulimi tuli mu bilioni trillioni 1.3 budget ya agriculture n'ogenda mu tourism agoma tugenda kutumbula nnyo ebyobulambuzi n'akwata sector eyo n'agiwa obusente obw'olusoloojo n'ogenda ku minerals nga mwakwata gold ne mumujjako omusolo mwegabula bwegabuzi so commitment zino zogamba corruption njagala okutegeeza bana Uganda nti mwami Museveni nga tannakwata budget ya ggwanga to speak to the concerns of the people twagala okulaba budget eno seboka lule ng'eyogera ku concerns z'abantu corruption yajjudde wano classified budget sente nkugambye ezigula bw'okwata budget ya defense ekyasinze budget ennene recurrent budget eri mu 2.5 trillion ya development eri mu 2 something nwankwada agenda kugamba mu works na increase nze niye sente ziri mu works ezisinga zigenda kusasula domestic areas so Honorable Namuga wali mu local government government wajiweerezako kumala ebbanga enteekateeka mu kyala nakyo bezeeyanjudde ekimu mu kulwanyisa obulyake n'okutereeza enkula y'emirimu abakozi okwewanga transfers okugobwa eri abo abatasobodde kukola bulungi emirimu contract za mwaka gumu kyogambe bito bisobola kuyambako kuzzaza ku mbeera kakati njagala mukyala nakyo bategere bino wammanga abasinga abakolera gavumenti bagiyamba buyambi batya kakati njagala okutegeeza omwana mu degree asookerwako gwe bayita officer U4 afuna emitwalo 6
yufo njagala ombuli rent we Kampala ku mwana eyakamala okusoma nga agenda gula mufaliso n'ekitanda n'ebbafu n'akabinika n'ekikopo ekya plastika asipangisa ennyumba ya Sendemeka 600,000 ng'osomesa osasula omwana wa munne amaze degree. Number 1, government public service tekyali attractive. Era njagala okutegeeza singa ojjamu informalities kyovula ngo abantu tosobola kulwana bulwanguzi kubanga singa ojjamu zino sente zoyita kintu kidogo oba omuntu zaafuna bwegenda mu ddwaliro ne bw'ovuga boosi ojja kufuna yakuwaayo omutwalo bw'onaavuga ambulance ojja kukyajinga omulwadde bajja musaba wali 3 gwajja kuwaayo 2 ebyo obivaawo tewali asobola okukolebwa government. So number 1, public service tekyali attractive. Era ezimu ku recommendations zetwakoze nga Public Accounts Committee Central Mwami Museveni alina okulwana ennyo okukomyawo ekitiibwa kya government nti abakozi ba government basasulwe ssente ezituukana n'omutindo, the standard and cost of living. Number 2, buli woyogeranga ku kye bayita contract eyo gyayogera first of all contract ey'omwaka eyo tasobola gituukiriza kubanga it's non attractive. Teri muntu gwa ayinza kulizayininga mulimu mulala ajje akole ku contract ey'omwaka ogumu eyo teriyo. Yensonga lwaki yensonga lwaki bare minimum osayininga tugeze emyaka 3 n'ogamba we shall appraise you buli mwaka tujja kukolako oku assessment tulabe oweereza otya tuyoka tulabe whether we renew your contract or not. Kati government ensonga lwaki tesobola kukozesa abantu on a contract basis. Buli wonkozesa ku contract ekiwangaaliza abantu mu government permanent and pensionable. Okay. Permanent and pensionable. Nti wobakomyawo ku contract abasinga ogenda bafiirwa. A contract public servant kiwerekerwa increment mu musaala wegeraageranye ku bakozi b'ebitongole private sector. Era buli woteko omuntu ku contract manya kigenda ne okuongeza omusaala oguli attractive omuntu n'amanya nti bwe designing omulimu gwange myaka ngesatu bivaga honorable ebbula ly'emirimu sebo ebbula ly'emirimu oyinza odyogera nedde lyogere ku entry ku muntu ayingira obuyingizi tosobola kunoonya commissioner tosobola kunoonya PS ng'omulowooleza ku mmere ya bulijjo nedda. So kitegeeza nti kijja kwetaaga okuba ne weegibiru erimu amakulu bwebanga weegibiru ekyali mu bino byaliko tekisoboka. Ekisembayo mu public service buli permanent secretary assigninga contract every month, performance contract ya buli mwaka. Njagala ombuulire permanent secretary yali agobeddwa mu government nga bamugoba lwa kukola bubi. Mwami Museveni kyakola aweereza obubi bamuwa transfer nga bwalayo mu electoral commission oba complaining ku returning officer mu kitongole ekimu nga bamuga nti wano tukujjawo tukutadde mu kitongole ekirala. Punishment government eno gyegaba is a transfer. Bw'otulugunya ab'Essembabule bw'otulugunya ab'Masaka nga bakutwala ebuyikwe oba nga bakutwala Kampala City. So kizibu nnyo bino ebirowoozo this wish list ya Mukyala Nakyobe this is far fetched kubanga tesobola kuteekebwa mu nkola. It cannot rhyme kweno financial crisis gyalimu even nescaste gyalina ey'abakozi nti tasobola okyali wajibiruyo first of all eri waggulu kino kyensembyayo wajibiruyo mubyogera ano nti the cost of public administration is high nti abakozi tubateeka mu ssente nnyingi kituufu naye ate ne betulina tebakola ki tebatumala. Kaakati bw'obanga oli ku 54% on average tutwale ku 65% okwongerako increment yokka eya 15% is already a cost to government. So njagala okutegeeza government eno yali etandise ku rationalization eyagiremu okugusa nti bakyalina okukomawo twabawa ekirowoozo to have a lean government babeere ne government nga tokutte mwana wa nasali mutika pipa y'amazzi agyetike. Kakati kyo batukola kati nti omugugu gwe batuteekako gwa administrative burden etamakinga na service delivery kubanga singa abakozi boolina bampa quality service saali complaininze naye tusansanya sente nyingi mu bakozi nefe services nga bannayuganda zetufuna is not commensurate to the cost of public service in this country. Ambulibiza uliku Manduso Ambassador James Williams Kinobe amaze okutugatta paneka tusooke tumulemu tugenda kudda sebo mbadde ngena muweereza lidika. Salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Waliwo omusajja
yavuddeyo n'ategeeza ensi nti bukyabeera wano ku duniya asomye ebitabo bingi, asinkanya abantu bangi ab'enjawulo, era ono agamba asinkanya abantu ab'eddiini bangi, eddiini ez'enjawulo, amawanga ag'enjawulo bazite tribes ez'enjawulo. Kati ono agamba era ng'alumiriza mu bigambo bye yennyini kennyini agamba talabangayo regioni, talabangayo ggwanga litendeka baana nga baakabazaala ne bakula nga babatendeka okubeera ababbi, abalabbayi, abakenuzi, abali b'enguzi, mbunga obukenuzi n'obubbi obuli wansi awo emmanga. Jjukira mwami Kyagulanyi yava n'ategeeza si buli muntu yenna ava emmanga awo oba ava mu west nti mugagga, nti binyonkondo, nti ali mu kintu, nti ali bulungi. Wabula ono yategeeza nti abamu ku bo balinga bw'olaba ggwe nange bakabatwawa nga ntulege. Kaakati nno laba amawulire gano nga mwami Kyagulanyi yakavayo kubanga akola statement eyo nti si bonna nti bali bulungi, waliyo abali obulungi era be basinga, naye n'abali obubi ennyo ennyo ennyo, abali obubi nga bw'otasuubira nabo gye bali eri mu Western Uganda, kubanga ono yatambula ensi yonna eya Uganda oba Uganda yonna yagitambula bwe yali anoonya obululu n'obuwagizi eri bannansi, era kamera zaamutambulirangako ebyalo mwabirabanga. Kati omusajja wuuno agambye talabangayo ggwanga nga eryo litendeka baana bubbi, bulabbayi, bukenuzi nga bakyali bato nga bantu b'emu Western. Ebigambo bino si byange, njagala nnyo tubiyingiremu mpola mpola, tubitaggulule, tutunuulire abantu abazze nga babba n'okkenula ennyo munamu gavumenti y'eggwanga Uganda. Abantu bano abasinga bavaawa? Bava mu Central. Abantu abali mu sectors ez'enjawulo gy'owulira nti obuyaaye, obulabbayi, obukenuzi, obuli bw'enguzi buyitirivu nnyo, wasingayo mannya ki? Ebitongole munda mu ggwanga Uganda baani abasinga okubeera nga babikolera oba nga babikulira? The heads, emitwe emikulu mu bitongole ebyo oba mu institution ez'enjawulo. Ampuliriza kaakati nno ozeeko sayidi eri y'abantu abalya enguzi, boolowooza abali ku ntikko lwaki tebabanyegako? Lwaki tebabanyegako ng'ate abali mu bitongole bisinga bava sayidi eri? Kati ebitongole bibeera nga birimu enguzi, lwaki abakulu tebakyogerako? Bw'abanga omwami eno kyayogera si kituufu. Nakugamba nze simanyi nsi ekuza baana baayo nga babbi nga nkole mu bukalica. Yes, mu kalica waliwo omunankola mpakanyi wano. Teri nsi ekuza baana baayo nga babbi mu kalica mu buwangwa bwabwe nga banankole. Bwana Kayira, okugulirira abalonzi kibi kirungi? Nkugambya nti ntandikidde awo. Sente baziyiwa nyingi nnyo bamwami Ssekamate bano, nyingi nga bw'okiwulira, naye nze nkugamba nti era tetwabalonda. Ate ani gwe balangira? Byabakama ye yabalonda bonna, mwenna Byabakama ye yabalonda. Nedda kuba mwami Kigundwa, mwami Kidwa ava kugamba wano bye bagamye mwami Museveni e Masaka ku Nameere wamu. Abantu tebamulonda. Mwami Museveni agamba okugulirira abalonzi kyabwewusa olukalala lwano balutimba gye luli mu parliament. Kino ekitundu ekyegende kinakikirwa mu kino mpulira bagamba nti byakadduwa eggwanga kyenjagala okutegeeza kyekyo mpulira bagamba teggwanga lye Munankola era kyekituufu kyekitundu kubivuddeko obusiba ababaka okubanga India. Kati Ssekamate yatugamba nti Abanankole balina olugero lwabwe lwe bagera mu opposite. Sokoleke ng'otamutere ekyomuliiso olwabaakugumidde ekimwattu yangu yakusabula eriiso ebweru Nankole tiwaki tomwangu yakona omusabula ekyomuliiso nakuvaamu naye bwaye bwabakulaga otamutere ekyomuliiso bagenda kuteesa kyava babeerayo nga tebalina kye bagasa. Era naye mwami Ssekatukkanye ne mwami Museveni kituufu tebalina kye bakola mu parliament. Temugambye ekyo ye yakikola, teyakisangawo. Olukalala lw'abantu abateekwa okukiika mu parliament baalutimba mu parliament gye luli, ye n'akikola okusiriwaza ensi. Bano ba Ssekamate be bamubeera tuwe constituency, tuwe district, tuwe amagombola, si mwami Museveni. Ssekamate si yandibadde alowooleza eggwanga.
era bw'ogamba nti Ssekamati yalowoleza eggwanga ave Kasambya agende Entebbe ow'Entebbe agende Kasambya. Yes, Ssekamati Entebbe asobolayo gwokyogedde Ssekamati yalowoleza eggwanga anti sikulowoleza be bamusaba anti kyenkugambye nti asalirawo eggwanga si Ssekamati. bw'abanga Ssekamati asaba yasalirawo eggwanga ave Kasambya agende Entebbe ow'Entebbe adde Kasambya. Simple. Ekizibu ky'ababaka bangi omuyeye gw'omuzibu tosobola kujja mu kusalawo. Ate abantu kasita mubeera bangi temusalawo. Abaganda bwe tugambira nti amemesa amaanyi etegeesimira bunnya. Singa otunuulira paalamenti ezo ezasooka yasooka erimu ababaka 81 era be baazimbirwa okubeera mu paalamenti eyo baateesanga omuntu najjayo ensonga n'agirambika bulungi ne banne ne bagiwulira. Olwaleero tuli mu paalamenti ng'omuntu abali mu paalamenti n'ensonga ezigenda okuteesebwako tebaziwabudde. Tebabiwabudde. Tokanya na kya Mwami Museveni ababaka bakomewo balwanyisa enguzi naye ababaka mbu mu disitulikiti zaabwe batyo okugamba ku ba local leaders bakyamani b'amagombola aba disitulikiti kubanga bwana amugambako mbu abantu bajja muyeekera baleme kuddamu kumulonda. Ekyo kyekyandeesezza eddoboozi liri ne ndi kusaba. Obanga abali mu State House batyo okulwanyisa enguzi ani agenda ogirwanyisa okusinga State House. Obanga abali mu State House batya ania ate ku district ania abasigaddewo atatya namujinga yali yadde ekibuliwa. Nakugambye nti okusinzira ku byenda bawane wange system yonna nvundu. Kati State House wevunda watavunze. Katugende ku nsonga ey'okubiri era ku mukulu y'omu president mu bigambo byayogedde Ddoboozi Mwami Fadi yalizanye yagambye nti yeetayinza kutunda bibye mbwagulirira kalulu n'aga nti yeewuunya n'okwewuunya abantu abatunda ebyabwe ne babyemalako nga bagulirira abalonzi. N'agamba abantu bandibadde bakolera balonzi abantu ne babalonda. N'aga nti ekyokugulirira abalonzi akyewuunya naga nti yenga ye Mwami Museveni ne bajjajjaabe yagaye bajjajja basobola n'omukolimira. Naye Mwami Kaira kwe ensonga kubanga gye ogenda okumaliriza nayo nabadde ntunula wano nga ndaba nti mu kaluka n'akaakaggwa buli erosi buli kyalo Mwami Museveni yakiteekako emitwalo 3 buli kyalo ebeebula yasoka nkaga sorry buli kyalo yakitekako emitwalo 63 buli kyalo ebeebula ennaku 4 ebeebula ennaku 2 twalondanga 15 naye nga 13 Mwami Museveni n'ayongera 3 buli kyalo agamba okugulirira abalonzi kyabujjeganye tasana kikola yeewunya era gwe ndagizimana ekyakusuula bwava ate nze bagamba magalayo bwayogera bubi omuntu manyi wetu inamu kasente ate kati fa balina ku sente tibina nanjogera bwensanga bwenjogera bwoba toyagala ndeka genda kunyamba ki. Mwami Kaira Mwami Museveni agamba okugulirira abalonzi kyabwewussa ye bajjajjabe bayinza n'okumukola obubi. Ntetuufu nyewale naye Mwami Museveni oyo gwoyogerako mpulira bagamba nti eggwanga lye Munankole nze we yazaalirwa saaliwo naye mpulira bagamba nti eggwanga lye Munankole era kyekituufu. Kati gwa kubanga omusinga obukulu now kati Ssekamati ono yatugamba nti Abanankole balina olugero lwabwe lwe bagera mu opposite sokoleke ng'otamuteera ekyomuliiso olwabaakudumidde nti mwattu yangu yakosabula eriiso abakugamba bugali kubira ddala bwe Lunankole nti lwaki tomwangu n'omusabula ekyomuliiso n'akuvaako naye bwaye bw'abaakugamba otamuteera ekyomuliiso kakati awo toyinza kukkiriza nti waakiriroka musajja ono ayinza okubanga Munankole kubanga otuwadde bulungi nnyo data ate gwavumiridde kati atuuka mu njogera yaabwe eyo otamuteera ekyeriiso
ate kyakubira dda. So usira mu discussion nakugamba nze simanyi nsi ekuza baana baayo nga babbi nga nkole mu bukalicha. Yes, mu culture waliwo munankola mpakanyi wano teri nsi ekuza baana baayo nga babbi mu culture mu buwangwa bwabwe nga banankole. Bwana Kayira, okugulirira abalonzi kibi kirungi? Nkugambye nti ntandikidde awo. Lwaki nkugamba kino? Nze nkugambye ewaffe twali balimi tetwalina nte naye nga amata tuganywa. Yes, nga Tata Francis atugulira amata omwezi gumu ng'atugulira 2. Francis Kayira kyaliwo era tumwebaza twakula bulungi nina amagezi yatuyamba n'atuliisa. Tata mukulu yaliwo tatuzaala naye nga atono yatulera. Yes. Now kati ffe twagendanga mu kiraalo okunonayo amata. Most cases oluusi abalalo batuleetanga naye nga ekiraalo kyali tekiri wala nnyo n'okuva ewaka naye nga batugenda mu kiraalo okunonayo amata. Twalinayo omuto munnaffe bamuyitanga Jasi kati yatwanirizanga n'atuggyako ebibinika yaffe mututwa n'ateekamu amata netuvaayo tumaze okuzanyazanya mu ofcourse ng'abaana. Now naye wawuliranga nnyina amukoowoola Jasi we ngwe agakyozi wagatamu bayitama batya bwe batyo. Kati nakulanga ekibuuzo ekyo Kayira sagala kunimbalimba nze gendayo nti nguwe gendayo oba ate oba n'omwana ne bw'aba ayita Petero Kayira amuzaala tayinza gama taata omwana baita linnya bakoze linnya lyo ery'eddiini ge bakozese ne beriba ery'oluganda alikuyita ery'olunankole eyo kali kyandowooza. Yes, naye kyenjagala okugjayo bwe bubbi engeri gy'oyitabyemu yenne jeepu bwe kiri bwe bubbi baita batya kati Kayira tata gamunyina amubuuza bwakiddamu olu agakyozi wagatamu wagatamu baddamu batya ngwe ngwe nga mulyokanga mutambula nga mulyokanga mutambula nga muvaayo mu kiraalo naye nakula ekibuuzo ekyo kubanga buli lwe yatuteekerangamu amata ng'ekyo bateeka okukimubuuza nga agakyozi wagatamu nga twebuuza lwaki buli ajjawa n'amata baba bateeka okumuwa ku gakyozi. Iwe Jasi we agakyozi wagatamu ate toyitabye nga buyayita. Now kakati oluvannyuma ennyo nga nkuze ekibuuzo kyankuliramu ng'oweebuuza agakyozi babanga bategeeza mataaki lwaki buli muntu anonya amata mu kiraalo baba bateekwa okumuwa ku gakyozi. Ntegedde bulungi kati nenkulanga nkibuuza nenkola research era nakivumbula nkuze nga ndi musajja wa myaka 40 okukitegeera babanga bategeeza omukwano gwange gyali ekyengezi eno ewaffe ekitemba bamuyita Patrick ndi abayika abasinga bamuyita Kakwanda. Bwe nkibuuza yasooka n'atulika n'aseka nangamba lwaki ombuuza ekibuuzo ekyo ne munyonyola story yange weevudde ng'alaba kataala nangamba nno omunankole bw'aba ayogera ku mata ga kyozi aba ayogera mazzi kwongeramu mazzi. Omunankole yenna tasobola kuwa muntu atali munankole munne mata gatalimu mazzi gatimuli gakyozi. Kakati nenkugamba omuntu gwe bakuliza mu bubbi obufaanana bw'ekikanga ekyo oba obutali bwenkanya obufaanana nga yayonka buyonke oyagala akugamba eki. Naye okugulirira abalonzi okuteeka ssente empitirivu mu kalulu kirese kitusubisiza eggwanga kirisubisizza abakulembeze abalungi olw'obutaba nga ndagizima nti alina ssente naye nga the fact is yeyandibadde omukulembeze omulungi naye omuntu n'ateeka ssente mpitirivu mu kalulu abantu nabo ne bamagalala ate ne balonda oli owa ssente kubanga yabawaddeyo eza agachos yabawaddeyo ez'omunanasi yabawaddeyo ez'amalwa yabawaddeyo ez'omukombooti ne walagi kiriza kyogamba kati mwami Museveni
Museveni kyagezaako mwami Museveni president agezaako kulaga abantu nti muleke kuteeka ssente mu kalulu abantu beesalirewo balonde omuntu gwe baagala kyovula bayetagulirira abantu nzikiriza naye era ekyo nakyo sinakikkiriza sente baziyiwa nyingi nnyo bamwami Sekamateba nyingi nga bw'okiwulira naye nze nkugamba nti era tetwabalonda ate ani gwe balangira byabakama ye yabalonda bonna mwenna byabakama ye yabalonda nedda mwami Kiggundu mwami Kiddu ava kugamba wano bye bagamye mwami Museveni e Masaka ku Nameere wamu abantu tebamulonda walabye Haji Kakande nkubulire kya sente okukyusa akalulu njagala sente obutakyusa kalulu nti mu bantu ba bulijjo sente tekyusa kalulu sente kolaki tekyusa kalulu mu bantu ba bulijjo mu bantu ba bulijjo nalabye Haji Kakande kati sente baziwa bano babyabakama ono bakalekezi baffe abalanga obululu Haji Kakande ye PS wa State House yakugambye nti bagenda kugoba ba RDC n'okusiba naye ekimu ku ba RDCs mu Uganda yonna kye bakolanga babawanga sente ba RDC ne ba influencing electoral commissions ne balangirira abantu abakyamu ezo sente gwa RDC bagamba influencing atafina kyafunye abafunye sente obotegere kyembadde ngamba nti abantu bano abantu ba bulijjo babagula naye babagulirya ne bagaana nedda abantu bo bateeka mu sente bakyuka mwami Kayiira njagala okimanya olwaleero kakati abantu bakyukira ddala sambala magala olasa kalukanda Gizimana kakyuka lwaki bagai kakyuka kubanga yafuna obululu 8 eyamusinga n'afuna mutwalo this is 2000 difference kakati bwe kibanga eyamusinga yafuna mutwalo ng'ayina enjawulo ya bulu 2000 goza bwakyuka kuki kujina emitwalo 3 n'enkaaga mu 3 then n'omuntu kati zino zaali za kibiina pate mwami Museveni zaga temugula bululu pate yaziteekamu now nene sente okuyiwa sente musawe esemba era mwami Kayiira bono batoyina sente byobufuzi kakati oliriza za kugamba wano ndi musajja atakula kompyuta si kyali mbya analog nagambye eyo navaayo ati n'amateeka nasomako akatundu akamala etteeka lyawana eryokulonda ligamba gwe yalanze obululu mu nnaku 10 results za Uganda yonna obenga omaze okuzitimba neggulo natakuddeko ku kibanja ky'aba electoral commission nga tebiriyo tebatimbanga tebabitimbangayo balangirira President Museveni ng'omuwanguzi tenkugambye tebabitimbanga etteeka ligamba kutimba okuviira ddala ku kyalo nga bwe bwalondebwa togamba nti ogenda kubigetageta wali otubuli ebyabadde kololo otandikira ku kyalo kati compilinga bulungi nnyo nanti bakuweereza biweereza electoral commission si yeronda yo efuna mpapula ku kyalo waliwo abakulidde presiding officer n'abitwala ku gombolo egombolo ali ka supervisor n'abireeta ku district district alina returning officer n'abiweereza wa byabakama n'atimba tugenda mu myezi egi tebabitimbanga tegiwera nkya giwera nkya in fact myezi 2 giwera nkya tabitimbanga gwera n'ogamba nti akalulu baagula bali bawansi abalonzi tebabagula abalonzi bakola kirala nnyo ekitegeeza nti omulonzi n'obwomugulirira bw'aba asaze obutakwata kuwa singa obeera ng'olina rotten regime nga president bwe yakyogedde mu ddoboozi ly'ego 11 kasitebanga the system is dead amuna balonzi baba bagirako webale nnyo webale ddala naye nga kyenjagala okumalirako nti president yabadde ayogera nga bwali musajja munankole abadde atuukiriza njogera yaabwe eri otamutere ekyomuliisho singa wasomako ku system yaabwe gye bakola ey'emyaka 5 kati batuuka mu myaka 15 nga bano bakyaliwo bo bwe balowooza ekimu ku byo kwali okuleeta embeera ey'essente mu byobufuzi okulemesa abatazirina okuvuganya singa otunuulira oleke bakandidate be baatuwa mu kisanja kino bwe baamala okugamba nti kakati tukoze Buganda Form 7 ne balonda bakandidate ab'okwesimbawo mu kitundu kino ekya Buganda temwali muzzukulu wa Nambi n'omu ekyo wakikolako analysis
abayesimba ku kadi ya NRM temwali muzzukulu wa Nambi alikanawe bawo katandika okumenya omu ebitundu bino ebya Buganda mu bya Buganda abesimbawo nga bafunye nga bafraga bearers nakazibwe Hope Grania oyo simu wa Nambi genda maaso anti yongerako neddala ongambe temwali muno yongerako neddala ate oliba yafumbirwa mufumbirwe bana ona amanyage ye nakazibwe beddiraki sinyonyi Hope Grania kakati abaasa linnya lya bba nani mbadde njagala olyongereko anti kati ekyo tekimwa qualification mwami Sam ekyo tekimwa qualification tutuma amanya g'Abaganda Abanyarwanda tutumira ddala amanya g'Abaganda mbadde sikimanyi yewe ekiri usanga nga Munyarwanda nga ye abaana be bonna amanya ge balina g'Abaganda era nga yabawa n'ekiko era yono ye wanyonyi ddala sibyakutuma bwetu ani gwe weetoolole tambula wetoole ebintu bya Buganda kati Kakoza Joseph teyawangula kalwe bwekula meja Kakoza banti wa Nambi musukulu wa Nambi sigenda kukyusa statement ya kubanga nakola analysis Kakoza kati nange mbabuuze Kakoza waji abo nakakuwa babiri wangambe teri nomu nze nakakuwa babiri sinafuluma mubende genda maaso yongera n'omulala na mere wachi simwala wa gundi Vincent Bamulanga Kizempija odukaki anti ngeze Masaka toduka kwata oduka sanda miti ya nage toduka Kasanda so nti ekyo kyo Kasanda ilyo natukunda kye kimu kwa ebyo tulina yembako mukyalo kye kimu kwa ebyo tulina kyogamba nti ebyo bitegeke anti nadda plan eri temwaki wabudde abamu mwabiyita no bibuuzi byakumalwa naye it is a system okay webalanye siri 10 ezimulekolisawo mwetegereza parliament tajagalangako parliament tajagalangako kubanga parliament wandigambye nti ajeetaaga olw'okuba nti alina byayisa abantu bene bamuyisiza ebintu bi naye ate nabyo bibeera expensive ateekamu sente nga nyingi ababaka nabo alinga yeegula ebintu bye ku sente nyingi bingi wabawo etteeka n'agamba kakati etteeka lino mu nyambi tanga wamuze ebbali okuyisa etteeka lino tuwe sente bweziti kati naye mu mutima gwe yandiyagadde nga parliament ekoze eki teriwo kyova ne mutabanyi we yagivuma yabawonobola yabakuba bubi nnyo ne mwayi Museveni bukyabaawo mu mutima gwe talina kyakukola kuba kati weeri alaba okugiyitawo parliament eteeka okubaawo kati kyekiriwo naye ate mu byonna bamumenya nnyo so ffe tugamba ati mugala wange Sam nti ebigenda mu maaso byonna mwayi Museveni bw'omutunuulira embeera zigabwa akola ebintu bye amazima gennyini n'otunuulira ne statement gye yakoledde Ludawa Masaka nti abaka ba parliament babeera eri waliwo ennaku omubaka wa parliament zalina okubeera mu parliament zirambikiddwa ndowooza badde azeerabidde ye n'olwokuna kakati ennaku endala Friday, Saturday, Sunday and Monday babeerawa ezo naku zibamala gwe omuntu yanaali eyo parliament bajja ennaku 3 zokka gwe omuntu wange ali weekula gyenva gw'olaba omubaka wa parliament amaze naku 3 naku 4 mu wiiki tomulabyeko abamubibye kuba etteeka ligamba nti ku Lwokutaano ku Lwomukaaga ku Sunday ne ku Monday alina okubeera mu constituency then Tuesday, Wednesday and Thursday alina okubeera Ludawa parliament kati ono mwayi Museveni ebyo binabikola yayagala avuga ekintu kye kubanga yandigenza okwogera ku parliament nti bibadye bamala budde biki baradisi betulina obungi bo bakola mulimu ki baradisi bakola mulimu ki ate nga bo bali ku ground naye aradisi ne diso emirimu byawukana omu mbega omulala mukozi wa gavumenti tubasanga bonna bali mu bya gavumenti bali mu byenaalemu tulina bapiso ba iso bafiso ba iso bakola mirimu ki balondoola nteekateeka za gavumenti balondoola biriwa nze mbabeerayo ndi wano ndi mulowo gavumenti bakola biki
Baminisita betulina obungi wano. Mwami Museveni eyo gy'oli mu kabineti yo mutuula ababaka bakola mirimu ki? Ogambye ng'otandika nti Mwami Museveni Parliament tajagalangako. Tajagalangako kuba emumenya. Emumenya ne lwarwana abantu be n'abaleeta nga yabatuteyo eri kumanyige kuba ababbi bamala ne bamumenya. Kale genda ku nsonga ekyo boteke bali nga mukama wange nengenda ku nsonga ekyokubiri agamba kati kino njagala okyogereko kubanga gwe mwami Ndagizimana wakava mu kalulu omanyi kye kitegeeza kibi okugulirira abantu. Mwami Museveni agamba nti ye nga Mwami Museveni kikafuwe tasobola kutunda nte ezagulirira abalonzi era agamba kino kibi abantu bandi badde bakolera abantu naye wano mu Uganda osobola okuwangula akalunga totaddeemu ssente kakati era nawe Sheife kye kibuuzo Mwami Museveni Sheife kyamuleka ne bamuwangula musajja tutayinaamu waleti baba wange kuba mukazi waffe yajja Sheife abakuyiwawo mubiri mukazi waffe yajja kusigala gundi matongo Sam ko utunda kabanja kaliko obumwanyi bwo ngojo uyiwawo omubiri. Mwami Museveni agati muleke gulirira ebyokulonda byakyuka abantu nga bo basula sibe bali. Mwami Museveni ekitufu kiri nti tatunda bintu bi oge mazima tatunda bibye akosa byaffe tatunda bibye akoge mazima tatunda bibye kwa ile takachiso sisaba nga kuka chuso muguru neto bane bana bya bufuzo nga ne busima kubaka sabu omuluka ngula omuguru yakoze eki anaiba nayi abantu batunze ebintu mukamba batunde ebintu no sango oli yesimbye ku MP nga atunze ebibanja byona amakagi bangambi waliwo omuntu omu nokawangula kaluya kawangudde wane mubende nendi nebo omusulika kati taina ke yasigaza mu bulamu bwe ochabulungi naye bintu kawangula amanyi ekyo Mwami Museveni kyavumirira amanyi ate nga yomu kubagulirira ajeza feze nyini za kunganyiza mufe nakomyawo agenda agulirira emitwalo 33 n'emitwalo 6 buli kyalo ensente sinto akikumpika kati naye bana Uganda era ne bamulaga mu kalulu nitebagera kumwa kaki zikakule Sam singo gamba kalukali kamazima na bwenkanya National Unity Platform twande bali nabo baka 15 singa kali kamazima na bwenkanya ze wanga batu bwekwa Sam era nkwegadde boba wali yompagira mutima go bokwala omuzindalo simanyi naye bokwala omuzindalo nali nkwagira webaza abantu bebwekwa bapa kalulu nali nkwagala bebwekwa ne kayira java muze kayira java mubuzi tebakyusibwa basenti tebakyusibwa sente gomanya mundu yali buwekula sigasene yali yekola bamaje bano abali buli constituency bali bakola ki okulusa wangita nina information kimuwe obanyi bwogenda n'oyogera ebigambo ambalooza nti Saamu ono alabika abe mu lwali naye sebo ku kigambo ky'okutunda ebintu abantu antidoa kumanti abantu baluza program ate ono Sheife yanyonona mba era abantu baluza mbansa naliko kwayiwaawo wiki ewedde sebo Sam nga ayali mu campaign yoli mwennyini nga amanyi ate nga nembadde nze mulaba nga mwali yagamba oyo nyine esimbyewo yabagamba naga nti tetulonda nga ennaku z'omwezi bwe ziti kuba bwenzimenya bajja kutandika okugamba oba parliament oba ate agwe kati nkomyawo nga sekamatte Saamu yantendeka naga nti naye bwemba siyiseemu kyendaba enkeera mujja kunziika nja kufa wallahi wali ebintu nze nkubuulira wano nze gwenjogeddeko ali ku levo y'abubaka bwa parliament ebyo byono ebyemundu zesiyange oba kyabulungi ono twagamba nti ebyo byange gwe mubuuze ewe ekasambya abamaje tebaliyo ewange buweekula waliyo emmotoka za drone nga ziri nga baasaba tula abantu ng'omanya abantu be bakuba emadudu okunsanyusa olumu nali mpitawo akawungeezi naye sanga nga ab'amagye baalinga bana nga basaba tula omusajja ali mu kasweta akakyenvu ninga mwebale kukola singa mbadde mu mwenge nandibagulidde ku mwenge ali mu kasweta akakyenvu alaloge bakuba munga bano munkuba teze duwe NRM ne bakuba balinga tebasosola kyogamba nti abantu ne bobagulirira bwe basalawo kumma bakumma tebakuwa era nze wange bwekula mukaluka embaddemu kali mu ssente nga olunaku lw'okulonda oli nga alina baajenti be
mwami Kakuzi nga bagera ku polling station 15 nesoko yabo buli bwenafuna ekyo nekitamara tano ekyo nekitamara ne bagenda ekiruma emotoka za drone ziri numberless zirimu abamaje mbambadde obukokolo nga bakwata bagenti baffe baba signingisa ku diara forms ng'okulonda kutekudaba kusaba 9:10 nga baba kuba signingisa by force nga baba kwata nga baba sigala bajuza mu obulubwe bagala bajuza mu results tumwade results tumwade 2 na jijima katumweyo kwa 2 ono naika tumweyo 8 ono kutumweyo ka nenga ate mu box wa wangu nenga mu box wali mu kiki kirala era baba mala kola kiri wenga no bulubabu yuza bakola ki bayiwamu kati omuntu gomenti waguliridde olwomuwa sente atole totya amaanyi agokubaka kitegeeza nti bagula ne laba nti okyogula abalonzi tekikola ki tekimala samba abantu bampaaka olwenza abantu bange bebuwekula mbebaza ekyokugulirira abalonzi okiwagira tokiwagira ate sikiwagira of course kati ate then ekibuzo kweyo ensonga nyini osobola okuwangula akalunga toguliridde balonzi bali tubalabyeko abawangudde nze nange nawangula naye bannange nawangula tebanangira bampa naye abalangirizi ate onzijukizza nze nakati akalu konna nze saakaliiko nze akalu nali kamu kokka nakati nkyayewuunya abantu bamubende municipality ne balyoka bayiira Sumaiya akalulu akayitirivu bwe batyo Esuma yali wa mukisa nnyo ate ne bamma Bobi Wine sekye kintu nakati nkyewuunya wano manyi Museveni yawangula kale webale nnyo webale ddala